amasomero waliwo category 3 lwaki omukayinza okubanga ebigezo byabwe. Category emu mulimu obvious case ebeera nga babadde maybe basuubira okubanga badde ebigezo. Category eyokubiri ye category ey'abo abaali balina outstanding invoices eza UNEB nga balina payments za UNEB. Ekyo tteeka lya UNEB era bakimanyi nti singa babuuza bya invoices like weeks 2 emabega tebanakureleasinga bigezo nabagamba bakiriya nebagamba bakiriyalinge era basinga bamu bakiriyalinga ate sobola kukiriyalinga bazze bakiriyalinga era ne ku weekend timu yaffe ya ICT timu eya finance babadde bakola late paka late. Abantu bonna abasasula kati nga paka Friday evening Saturday evening bonna abadde basobodde bakola ki okuba clearinga kandi zatana kusasulwako nga maybe asasudde maybe obangu olwaleero neera nga nabo bonna babeera ba clearinga. Eyo category endala. Category endala erimu ababeera Twitter okwesiba. Bwe tukola ebigezo tugamba abasomesa ne tuba encouraging ne ba head teachers nti muleka abaana basobole okukola ebigezo ate ne bana school fees balances. Kati singa omwana abana school fees balance aba asobola okukola ekigezo ne withholding ebigezo ebyo results ezokupaka nga tubatukiriza okukola ki okubeeberezanga. Era bwe wawandika ku poto n'agamba candidate XYZ mubaleke bakole ekigezo mu withholding results ezo. Kati singa omuntu aba asasudde tubagamba nawandika email natuweereza natutegeeza nti bano abaana bo bati bareleasinge. Ezo categories. Era nsuubira nti kati abasinga abadde bafunyamuko ku buzibuzibu ngaawo system eyinza okuhanginga kubanga abantu bangi nnyo ebintu bingi esava ne getting overwhelmed wayinza okuba nga wabaddewo some delays wano neewali naye nga batugezezaako kubaweereza. Any outstanding sinsongo eyo kisinziira sinsonga kisikyoba kasoobera ngwe nawo any invoice zizibeera different bills kisinziira. Bemuluweereza nti bakiriyalinga